Yesu tafaayo kiki setaani kyabadde ateeseteese okukolera mu bulamu bwo n'okukukozesa. Essaawa yonna Yesu asobola okukuwamba n'akukwata gwe setaani gwe yategeka okukozesa ekintu ekirala nga setaani gwe yakutegeka nga gwo n'omukoleranga ebirala. Omanyi bassebo ne banyibuka mbabulire, setaani gwe mulaba ayina ettima, ayingira mu bulamu bw'abantu, n'ayingira mu society, n'ayingira mu kyalo. Buli muntu n'abaako kyamugabidde ky'anaamukoleranga. Abalala abalonda kufuuka basamize, waliwo balonda ne bafuuka ababbi, waliwo balonda nga abateekateeka n'omulabira ddala nga oli amuteeseteese nga ye ali bamubbi, waliwo gwolaba nga setaani amuteekateeka kufuuka malaaya, waliwo gwolaba nga setaani yamuteekaawo yagenda kubeera musazi wa nsawo, waliwo gwolaba nga setaani yamuteekateeka nga yagamba gwe gw'ogenda kunyweranga njaga, gw'ojja kunywanga kuba, ate gw'ojja kunywanga nguuli, gw'onookolanga kino, nga setaani akutegese era nga ategese nga bano Abayudaaya bwe baali bategese amasuwa gaabwe gabeereko bye ganaabakoleranga nga baagala kukolerangamu emikolo gyabwe. Yesu kye mwagalako bassebo ne banyaabo mumpulire, ye tafaayo. Ensuwa baali bagitegese kukola ki? Baani bannannyiniyo ebadde egenda kukoleramu ki? Bayibuli egamba Yesu n'alagira abayigirizwa abaali awo nti amasuwa ago Abayudaaya ge baategeka okukozesa ekintu ekirala, amasuwa ago muganzijuliza amazzi, muganzijuliza amazzi kubanga ngenda gakoleramu emirimu gyange.